الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن نبينا وسيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر. amatendo gonna amajivuga Allah subhanahu wa ta'ala omusaasizo w'ekisekingi tatendebwa n'ekitendo kyonna nga kya bukendeevu. Tumusaba okusaasira eri omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Ab'ebitiibwa abalungi, tugenda mu maaso n'okwejjukanya ku byafaayo bya mutume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, khayru khalqillah, ekitonde ekisinga ebitonde bya Allahu tabaraka wa ta'ala byonna obulungi. Tumusaba Allahu tabaraka wa ta'ala abeere ng'atufuulira omulimu guno ennunuzi ku yawma alqiyama, atulage nga tugufunamu empeera ennungi fe abagusomesa n'abawuliriza. Saba Allahu tabaraka wa ta'ala ayongere okubeera nga tumanyisa ebyafaayo bye, tubeere nga tubitegeera, tusobole okubeera nga tukola obusiraamu bwaffe nga tugoberera oyo nga tumutegeera bulungi sallallahu alayhi wasallama. Ab'ebitiibwa balungi, twakoma nga tulaba Nabbi Muhammad sallallahu alayhi wasallam omutwe ogugamba jamu shuhadai wa dafnihim, okukuŋŋaanya kw'abazira abaali bagudde Uhudi, abasiraamu abaali bafiiridde mu lutalo olw'e Uhudi. Twabalaba nga bayitirivu nnyo, ng'omuwendo gwabwe gujulirira okukoona mu 7 n'omusobyo. Nabwe kityo Nabbi sallallahu alayhi wasallama olutalo nga luwedde yabakuŋŋaanya asobole okubeera nga abaziika. Nabwe kityo yabeera nga abaziika nga bwe twalaba. Nabwe kityo olwaleero tugenda kubeera nga tusoma omutwe ogugamba nti ar-rasulu sallallahu alayhi wasallama yuthni ala rabbihi azza wa jalla wa yad'uhu. Omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam ng'atendereza n'okubeera nga asuuta Allah w'omulungi, ate era n'abeera nga amusaba. Ebimu ku bye tugenda okubeera nga tulaba. Ab'ebitiibwa abalungi, Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yamala okubeera nga alwanya olutalo luwedde, amaze okubeera nga aziika abantu be omwali ne kitaawe Hamza, nabwe kityo yayimiriza basahaba be, n'abeera nga tebannaba kubeera nga basimbula ekigero okudda e Madiina. Yabeera nga asaba Allahu tabaraka wa ta'ala olw'embeera gy'amuyisizzaamu, olw'obuwanguzi bw'amuyisizzaamu okuwangula olutalo olwo Uhudi olutaali lwangu n'akamu nga bwe tuzze tululaba. Nabwe kityo yayimirira abeere ng'asaba Allahu tabaraka wa ta'ala mu bigambo bino bye tugenda okubeera nga tulaba. Rawal Imaamu Ahmad atunyumiza atugamba, lamma kaana yawma Uhud, olunaku lwe waatuuka olw'e Uhudi ng'olutalo luwedde, wankafa al-mushrikuun, bamushrikuuna nga bamaze okusitula ebigere byabwe bazzeeyo e Makka. Qaala rasulullahi sallallahu alayhi wasallam, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam yabeera ng'agamba basahaba be n'abagamba nti istawu hatta uthni ala rabbi azza wa jal, mubeere nga muyimirira mutebenkere munnyiririza mmwe hatta nsobole okubeera nga nsuuta n'okutendereza omulezi wange Allahu azza wa jal. Fasaaru khalfahu sufuufa, bonna ne babeera nga basimba emabega we mu nnyiriri eziteredde obulungi. Faqaala an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam, omubaka n'abeera ng'agamba, Allahumma lakal hamdu kulluh, Allahumma lakal hamdu kulluh, ayi Allah gw'osaana okubeera ng'otenderezebwa amatendo gonna gago Allahu tabaraka wa ta'ala. Totendebwa naawe ekintu kyonna nga kikendeevu. Allahumma la qabida lima basatta, ayi Allah teri yenna asobola kubeera ng'azinga kintu kyonna nga gw'okyanjuludde. Allahumma la qabida lima basatta, teri asobola kubeera ng'azinga kintu kyonna kyotagguludde. Wala basita lima qabadta, ate teri ayinza kuzingulula
ekyo ky'ozinze ggwe Allahu tabaraka wa ta'ala. Wala hadiya liman adlalt, teri asobola kulungamya oyo gw'obuzizza. Wala mudilla liman hadait, ate teri Allahu tabaraka wa ta'ala asobola kubeera ng'abuza oyo yenna gw'olungamizza ku kkubo eggolokofu. Wala mu'tiya lima mana'at, teri asobola kuwa kintu kyonna oyo yenna gw'aba akiwadde nga gw'omugaanye Allah tabaraka wa ta'ala. Wala mu'tiya lima mana'at, teri asobola kuwa oyo gw'ogaanye kuwa. Wala mani'a lima a'tayta, ate teri asobola kugaana oyo gw'owadde ky'omuwadde kubeera nga kimutuukako. Wala muqarriba lima ba'atta, teri asobola kusembeza ekyo ky'osindise ewala. Wala mubaidan lima qarrabta, ate teri asobola kubeera ng'asembezaayo kyonna ky'otuusizza okumpi oba ky'osembezza. Allahumma, ay Allah tabaraka wa ta'ala, absit alayna, tukusaba otubeere ng'otubunduggulako min barakatika, emikisa gyo ya Rabb, wa rahmatika, n'okusaasirako ya Allah, wa fadlika wa rizqik, tukusaba obeere ng'otussaako obulungi, otugabirire ne riziki ya halal. Allahumma inni as'aluka an-na'ima al-muqima, ya Allah nkusaba obeere ng'otuwa ebyengera al-muqima, ebibeerawo olubeerera, alladhi la yahuula wala yazul, ebyo alladhi la yahuula, ebitakyukakyukamu, wala yazuula, ate nga tebiggwawo ebyengera ebyo. Onnabbi sallallahu alayhi wasallam ali mu kusaba Allahu tabaraka wa ta'ala aga nti Allahumma inni as'aluka an-na'ima al-muqim, ay Allah nkusaba otuwa ebyengera ebibeerawo olubeerera nga tebivaawo, alladhi la yahuula wala yazul, ebyo ebitakyukakyukamu wadde okubeera nga biggwawo. Allahumma inni as'aluka al-'awna yawma al-'ila, ay Allah nkusaba obeere ng'otukwatirako mu mbeera oba mu lunaku lwonna nga luzze nga tuli baavu. Ay Allah, ennaku bwe zinajja nga tuli baavu, tukusaba obeere ng'otukwatirako. Ennaku bwe zinajja nga tuli beetaavu, yawma al-'ila, ennaku bwe zinajja nga tuli beetaavu, ya Rabbi, tukusaba obuyambi bw'obeere ng'otukwatirako mu nnaku ezo. Wal amna yawma al-khawf, ay Allah, tukusaba otuwa obutebenkevu mu nnaku ez'okutya. Allahumma inni a'idhun bika min sharri ma a'taytana, ay Allah nkusaba neewogoma gy'oli min sharri ma a'taytana, okuva mu bubi obulimu ebyo by'onaabeera ng'otuwadde. Jjukira buli kintu kyonna Allah kyakuwa kisobola okubeera ekirungi gy'oli oba ekibi gy'oli. Kati Nabbi sallallahu alayhi wasallam aga nti Allahumma inni a'idhun bik, ay Allah neewogoma gy'oli min sharri ma a'taytana, okuva eri obubi obunaabeeramu ebyo by'oba otuwadde, wa sharri ma mana'tana, n'obubi obulimu ebyo by'onaaba totuwadde. Allahumma habbib ilayna al-iman, ay Allah nkusaba obeere ng'otwagazisa obukkiriza. Allahumma habbib ilayna al-iman, ay Allah nkusaba otwagazisa obukkiriza. Wazayyinhu fi qulubina, ay Allah nkusaba obeere nga otuwundira obukkiriza mu bifuba byaffe, mu mitima gyaffe. Wakarrih ilayna al-kufra, ay Allah nkusaba otutamye otwesembese wala nnyo n'obukafiiri obuwakanyi, walfusuuqa n'obwononefu, wal-isyan n'obujeemu, ya Rabbi nkusaba obeere ng'obitutamisa ebintu ebyo. Waj'alna min ar-rashidin, ay Allah nkusaba otuteeke mu bantu abalongoofu. Allahumma tawaffana muslimin, Allahumma tawaffana muslimin, Allahumma tawaffana muslimin, ay Allah nkusaba obeere ng'otutta nga tuli basiraamu. Wa ahyina muslimin, ate Allah obeere ng'otufuula abalamu ku nsi kuno nga tuli era basiraamu. Wa alhiqna bis-salihin, ay Allah tukusaba otusisinkanya abantu abalongoofu mu abo be watwala, ghayra khazaya wala maftunin, ay Allah tukusaba oleme kubeera ng'otuyitirizaamu ebikemo bibeere nga biyitirira gye tuli. Allahumma qatilil kafarata alladhina yakdhibuna rusulak, alladhina yakdhibuna rusulik, ay Allah nkusaba olwanyise abawakanyi abo bonna abalimbisa ababaka bo. Wayasudduna an sabilik, era ne babeera nga bakuba ekkubo ly'amabega, ne babeera nga tebalikkererizaamu. Waj'al alayhim rijzaka wa adhabak, ay Allah nkusaba obeere ng'obateekako obusungu bwo n'ebibonerezo byo.
abantu abo bonna abawakanyi. Allahumma qatilil kafarata alladhina utul kitaba ilahi lhaq. Ayi Allah nkusaba obeerenga olwanyisa n'okubeeranga olwanyisa otta abantu bonna alladhina utul kitaba abawakanya ebyo ababaka bo bajja nabyo mwabo abaweebwa ebitabo ilaha lhaqi. Ayi Allah omulezi w'amazima omukatonda w'amazima ataliimu bukyamu bwonna. Tukusaba Allahu tabaraka wa ta'ala bw'atyo nabbi Muhammad sallallahu alayhi wa sallam bwe yabeeranga asaba edduwa ye oluvannyuma lw'okubeera nga agenda kusimbula ebigere ave Uhudi abeere nga eddayo e Madiina. Nabwe kityo abaddu ba Allah b'ebitiibwa tetujja kubeera nga tusussaakaawo, tujja kubeera nga tutandikiraawo insha Allah nga tulaba omuntu okugamba nti arrujuu ila al-Madiina, okuddayo. Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatambula atya okuva e Uhud n'abeera nga addayo e Madiina, biki bye yasanga mu kkubo wa nawaadiril hubb, omukwano basahaba gwe baamulaga mu basajja n'abakyala nga Nabbi sallallahu alayhi wa sallam addayo e Makka. Wa sallillahumma ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa sallama tasliman kathira. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.